We laid foundations and coming up back again to see it at the roofing level. And so today to walk through, to see the children in the incubators, to see the kangaroo care mothers, to meet some of the mothers and children who've benefited from this facility is truly moving. Tubatuza facility eyo kwenda ndokola za Plan International bwana bagituzimbire batamu nebyokozesa so kintu kikulinda ekikula ekindi nti Kamuli eno location ya Ifenda etufula center ya kumusoko kulandiramu abaluka bazira district hospital baidagano abebuyende bazira district hospital bona baidagano abekadira bona bazira bona baidagano olwekyo kisala kituse tusabe ko upgrading Kamuli district hospital is very fast because in reality it's a referral. Minister of Health nga tukwatibwako Plan International tusobodde okugulawo ekifo kijjanjabiramu abaana mu Kamuli District Hospital oba Kamuli General Hospital nga Plan International ne bafandazi baabwe be bataddewo ekizimbe kino kigenda kukola mu region y'Ebusoga yonna kubanga kyekisingamu obunene ate bakitaddemu ebyuma byonna eby'omulembe. Ebitongole nga Plan International batuyambye batuwa ku byuma ebirabira abaana bano basomesa abasawo ku ngeri y'okulabira abaana bano babalina okutendekebwa kw'amaanyi nga beyambisa Minisita y'ebyobulamu n'ebitongole ebindi nga ebiteebwamu ebyenfuna Plan ne bayebitamu.